kiwala amanyi batugamba nti al ummu madrasa. Maama gwolaba ewaka oyo mukyala ebikirira oyo muddugavu gwolaba ewaka ye maama oyo madrasa lyessomero ddamba eryo. Maama oba mukyalawo madrasa somero ddamba. Gwasalawo mutabani wange mufunire maama ki oba mwana wange ngenda mufunira somero ki, gwasalawo oba St Peters oba Bilali bwayise gwasalawo. Ngamba kanondeyo hafidha al-Qur'an yakwata Qur'an al-Karim maa al-akhlaq nga ine empisa n'omulondayo mu bangi n'omutuletera wano mu kika kyaffe. Oyo maama w'omwana wo ate madrasa yessomero. Ffenna empisa zetulina zetwasobola okufuna zava mu bamaama. Kyolaba oba ogenda kulonda omukyala kuba nnyo mu tooki wajja owasa afaanana atya kubanga kyojjayo ssomero. Yenna analondanga omukyala tofukasinga ku bino byokka byolaba kungulu. Sheepu kabina weekali alhamdulillah mweru ebisambi byeru buli kimu nga kiyo kikuba ebyo tubitunulanga. Tunuulira ebyo mu maaso famire eyo abaana bo. Jjukira omukyala gw'olonze leero ogenda kwongala naye emyaka gyonna mpaka kufaako. Tetulina garanti nti naku 2 oba myezi 3 kasita ogamba nti nze Sulaimaani nzikiriza kutwala kuwasa Fatima ne babateeka wali maamu najja ne tuleeta abajulizi wali n'abaawo ne tubatwala ne tubasiibula. Oyo omukyala tulina garanti nti agenda kufa oba gwagenda osooka gw'otwala kya myaka gyonna mpaka kufa. Kati bwe kiba nga oyo omukyala ogenda kuwangala naye buwangazi bwo bwonna mpaka kufaako, tunuulira ani gw'olonda, ani gw'onazalamu abaana. Ffe tuwasa buwasa kabina, tuwasa buwasa tibitegerekeka na butegereka. Ne weewuunya, biwuunyisa nnyo omuntu okulaba byewuunyisa omuntu n'alonda omukyala akabina. Akabina yaahe n'omufiirako ne mulwanagana awo abavubuka ku bavubuka lwakawala. Nno lwaki kabina? Ayina akayindo akasongovu, ayina akazigo ne mulwanagana yaahe. Twandiyayanye nnyo ne tulwana nnyo ku mukyalo w'eddiini kubanga al ummu madrasa, maama oyo somero. Oyinza okuwasa omukyala nga alina akabiina kanene alhamdulillah buli kimu ekiri nga Allah yamuwa naye nga somero fu. Omwana agenda afuluma ne F9. Lidhan al ummu madrasa, maama somero. Kyebayita al ilmu min al ahdi ila al lahad. Irimu tukitandikira wano nga kafa mu lwa maama wo boti mu ddwaliro. Mama azikadi zasomaawo irimu lwotandisa ogifuna. Bakuba kuwaziina ne baziinaawo. Abatwala amazeebu g'okuwaziina ne mwaziinaawo ya ilmu eyo. Min al ahdi ila al lahad mpaka mu kabuli. Tebakulimbanga nti wali omuntu nga ye alim yamalayo okusoma irimu taliyo. Yabeera mufere. Buli golaba nga yeewaana nti nasoma kino zindi golaba nze sina hadithi gye sitamanyi. Nakyogera mu lujjudde. Sina hadithi gye sitamanyi. Abeera mufere. Kabeera Qur'an al-Karim. Ba Ibn Mas'ud bagezaako ogeza okuvunula Qur'an. Bagezaako ba Ibn Kathir ne bajja ne bagezaako ogeza al-ilm kal-bahr. Eno irimu eringa nnyanja teggwayo yaahe. Kati bwe kiba nga ilmu Allah gikuwadde bitambula bibiri ne adabu al akhlaq empisa bitambula byebya bibiri. Okumanya nti irimu ngazi wasi' irimu kigambo kinene mukirabira kungulu kuno. Irimu yekyafuza ensi yonna al ilm. Akagambo ilmu kana nnyo kuta 3 aini ne lamu ne mim naye kakyafuza ensi yonna. Wano
US simanyi Canada erimu. Era buli bwotuuka gamba olina empapula ezikuyisaawo kubeere MP olinayo empapula ya senior 6 kitegeeza ki? Al-ilm. Al-ilm si ya ddiini yokka. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yasomesa mu hadithi entuufu nagamba talabul ilm farida ala kulli muslim. Okunoonya okumanya kwa tteeka eri omusiraamu. Ilmu kigambo kigazi okumanya, knowledge. Seeking for the knowledge is compulsory to every Muslim. Kyateeka kuli musiraamu. Imam Shafi'i nagamba al-ilm, ekiyitibwa ilm ilmani, za miteeko ebiri. Imam Shafi'i Muhammad bin Idris ash-Shafi'i yatusomesa atugamba nti ekiyitibwa ilmu ilmani, kya miteeko ebiri. Nagamba ekisooka al-ilm lil abdan. Al-ilm lil abdan min al-badan. Al-badan. Al-ilmu tibb lil abdan. Ilimu y'okujjanjaba. Tibb. Al-tabib ye doctor. Then at-tibb kwe kujjanjaba. At-tibb lil abdan. Al-badan guba mubiri. Okujjanjaba omubiri erimu eryawo. Okwata bukwasa empiso booti bakusomesa bintu bingi. Tova eri n'ofumisa bufumisi. Singa kyali bwekityo, singa naffe tuli ffenna tujjanjaba. Naye buli bw'olwala empiso oziyitaako n'ogenda wa dokita. Oziyitaako ku reception oluusi. N'eddagala ng'olirabye waayi sibitegeera. Kati tibbu lil abdan. Ilmu ddagala. Erimu ey'okujjanjaba abantu. Wal alimu n'omumanyi yenna tabib, dokita. Buli sheekhe yenna gw'olaba ng'akuta kazindaalo ng'oggyeko nze manga nze siri sheekhe, tabib, dokita. Kati sheekhe gwavunaanyizibwa ku balwadde bo bano b'owa erimu eyo. Tobawa overdose oba tobawa ddagala nga teribajjaamu. Noleeta irimu nga yakukakkanya abantu, noleeta irimu nga yakuvolonga abantu, noleeta irimu nga yakuvuma abantu. Abantu bo bwayisa bubi abojjanjaba abo. Bw'oba oli munabbidaa sikiganye, kubanga mpaka qiyama kino mukijje ku nze tugenda kuwangala n'abanabbidaa n'abali ku sunna y'omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mpaka qiyama. Nze eva mbuza bawalimu omulembe gwa Sheikh Nuh Muzaata batte n'abalala ba Sheikh Anas Kalisa baafa sikyo n'ebidaati zagina mu maaso. Sheikh Abdul Karim Sentamu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yafa nenga bidaa zakola ki yaliwo ngenga alowooza alwanyisa bidaati mu kifune ekyo kuva kuba Uthaymin Salih al-Uthaymin mpaka ku bamanyi bafe ab'e Uganda. Mishoni yaabwe yali kulwanyisa bidaati. Ne bidaa zikyaliwo era bidaati tugenda kuwangana nazo kuno ku dunia mpaka qiyama. Bidaa wa sunna. Allah subhanahu wa ta'ala atugezesa. Abasalafu bannange mwebali bano, Allah subhanahu wa ta'ala atugezesa ffe abeeyita abasalafu. Kubanga bano abantu tugenda kuwangala nabo ali ku sunna n'omunabbidaa tujja kuwangala mpaka qiyama. Allah kyakuwagaza osomese abali ku bidaa bajje kuki ku sunna z'omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kati awe wali akavuyo awo ekibuuzo oba ekigezo okiyite oba okigwe. Naye basalafu bannanga ab'ennaku zino twakigwa nnyo kibuuzo ekyo. Ekigezo kyatugwa nnyo kintisula eri. Ekigezo ekyokukoola banabbidaa badde ku sunna twakigwa.
99% twakola ki ekyatusuula akagambo aka kaifiya yokka engeri gyetukoolamu bannaffe badde ku sunna ate munaife tubakakkanya bukakkanya anadda ku sula y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam omukakkanya omanyi kitegeeza bw'oba okoola omuntu n'omuvuma adde ku sunna ng'ali ku bid'a ku maulid oba arwahi gwe olw'omuvuma adde ku sunna omanyi kitegeeza oshegere sheikh kitegeeza nti omuyita mu bivumo omuyita ku sunna y'omubaka eyokukola ki ey'okuvuma naye tukitegera baganda bange kale oyise omuntu n'omukoola adde ku sunna naye ng'omukakkanya munnaaye banabbi wali yagamba nti banabbi tebalina magezi banabbi tebalina magezi nakyogera abasoma maulid tebalina ki magezi munnaaye gweoli ku sunna obavumye tebalina magezi obayita obakoola bajje gy'oli ku nkola evuma kitegeeza nti bajje gy'oli obayise tebalina magezi bajje eno mu nkola yeeyo gy'okozesa okubavuma kati mu bufunze ffe abagezaako okukoola abantu eri ku sunna y'omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tetuli batuufu si ffe abakkirizibwa kuba naffe tukyalina obulwadde twakakombako obukombi ku busalafu kasi olaba omuwalimu yenna ng'avuma abantu badde ku sunna ng'abavuma nga bakakkanya ng'abawa ebinnya ebivundu abo bashekhe gundi manya nti oyo tanatuusa okubeera musalafu mutuufu yakombyeko obukombi busalafu kasita bukombako bwati n'atabuka ate munnaaye bwe bafuna abawabula naye nga bamuyita munabbida bwe tugezaako okuwabulagana towaye kyokoze kikyamu muganda wange kyotuma abanno ebinnya ebivundu si kituufu okuvuma abantu si kirungi kasita okimugamba bwoti nga naye akuvumira naye oli munabbida owagira baki kumbe gwe olwanirira enkola y'omubaka entuufu sallallahu alaihi wasallam saba Allah tusobozese zino ensonga zaffe tuzitegeere kubanga yentandikwa y'omusimu gwange tuli ku ilmu wal akhlaq kabitambula bibiri nawe ali wano oba tuli muwalimu shekhe yavunulirako akagambo daawa nali sikamanyi okukoola abantu eri obusiraamu yangambye nti okukoola abantu eri obusiraamu bya mirundi ebiri busooka oguno gwe tulimu kati kwejjukanya kukubikula bitabo genda mu makitabu n'obikula ebitabo n'osomesa obusiraamu n'okuwandiika ebitabo kategori esooka okuwandiika ebitabo n'okusomesa abantu obadde okimanyi nti eyo kategori si y'amakulu nobubaka bugende eri musalafu munnange kategori gye tulimu eyo okumuzindaalo terina amakulu yadde naaka okusomesa abantu ku muzindaalo terina makulu ya wansi munnaayi era n'omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam gye yasembyayo mu bulamu bwe ey'okusomesa abantu n'odda ku muzinda n'obakoola mu ddeeri y'obusiraamu eyo yesembyayo wansi ate munnaayi abasinga obungi gye tusosa mu maaso buli ayagala okumala thanawi agende Saudi wave Saudi ajja asomese eyo ni munnaaye ekategori esembayo wansi nnyo mu daawa okukwata kazinza n'osomesa abasiraamu esinga obw'ebbeeyi mu zonna waggulu daawa esinga obw'ebbeeyi mu zonna ze tusomesa mu nsi zebayita al akhlaq enneeyisaayo yesookera ddala esinga n'okusomesa omuzindaalo ku muzindaalo noddalo n'otuuyana n'onyonyola abasiraamu nokola ki oli akoze empisa ennungi akusingira wala tayogera bingi akola bukozi bikolwa
baneiba n'abayisa bulungi, nayogera ebigambo nga birungi, talina bigambo bingi. Eneeyisa ye yokka ekumala okusiramuka. Bangi basiramukako lwa neeyisa y'omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nga tanabagambya yadde ekigambo n'ekya ne basiramuka. Era kyeyasooka okukola mpisa nga tanafuna dde bubaka, yali yeeyisa bulungi nga bamumanyi nga bamwagala. Akavubuka bannange wa Abdul Muttalib kalina empisa nga tanabagambye nti mujje eri obusiramu. Empisa ze zokka zasiramula abasiramu bangi. Kati nadda bwe yamala abasiramu bategedde, abantu bategedde neeyisa ye ennungi, nadda ku muzindaalo. Bwe yafuna obubaka mu Ghaaru Hira n'akomawo kati n'atandika okusomesa obusiraamu nga kituufu amuwuliriza, alabira ddala nti omusajja gwa ansomesa gye mutuufu. Kuviira ddala mu buto tebamanyiko yadde akantu n'aka, bubbi, simanyi bwenzi, simanyi butemu, talina mu Makka. Kyeyakola kye bayita al akhlaq, enneeyisaayo kyekikulu. Lwaki mu Uganda wano baseeka bangi beevuma ne beekakkanya ne bakola ki ku mizindaalo? Baabuuka siteepu yasooka al akhlaq. Bwe baabuuka akhlaq ne baddukira ku ki? Mu mizindaalo, mu mizigiti. Kiviira ddala mu bazadde no wansi, we kiviire no mu bazadde. Omwana wange anemeredde, takyawulira, kamutole mu tahfiizu, notuleetera ekintu ekyakulema nokyeta ku tahfiizu, kyakulema gwe kennyini. Tusome Qur'an, omala Qur'an mutwale ebirali bwayita, asome thanawi. Kati oyo eyakulema oyo gwoleeta wano kuzindaalo. Lwaki tavuma abantu shaitaani? Lwaki tasongamu bantu? Ddamu kummanyiira. Ng'oli muwalimu toddamu kummanyiira. Lwaki? Kubanga yabuka sitepu yasooka al akhlaq, empisa. Nze sinenya bawalimu, nze sinenya bawalimu abeevuma. Tekasita onvuma booti suka nenkusoma nenkulaba ono sheeka yabuka sitepu eya akhlaq, eneeyisa, n'abuukira emizindaalo. Tekiyamba okubanga wasoma nnyo, olina juba ya mirundi 3, olina juba ya Masiri, eya Saudi neya Sudan, bakagifuna wano, oba ogenda gifuna, oba ogenda, tebigasa byonna. Oli dokita oba toli dokita nga tolina akhlaq mu da'wa. Bakadde wange bwasuyange gyeri gye muli, okusoma ennyo si kikulu. Ekikulu al akhlaq, enneeyisa yaffe kyekikulu. Ebyafaayo bingi bye tulina, abantu basiramuka lwa nneeyisa z'abasiraamu ne basiramuka. So si bitabo bingi, muddaawo enjiri ekkirizibwa tekkirizibwa ne mwevuma. Kati amadhhabu, amasala ga sitaati, konategeera omuntu yabuka akhlaq, talina mpisa ku kuvuma muntu lwa sitaati. Sitaati yesooka oba osooka n'oliwa? Tusooka ne qada au tusooka ne sitaati? Enjawukana bbiri ez'abamanyi. Kw'olalabira omuntu nti talina akhlaq, talina mpisa, kwe kuvaayo n'avuma munne lwa masala. Oli musiru, omubaka yagamba kino, nawe totegeera. Aisha nga yasiba nga mwaka guggwako, nga nsonga ntono bweti. Okutegeregana munategeera muni. Kyekiri Abu Musa kyeyagambanga Imam Shafi'i. Imam Shafi'i yagambaga Abu Musa nti waayi kisoboka okubanga nakhtalif fil masail, twawukana mu ntegeera ey'ebintu, naye tusigaze omukwano wa in ikhtalafna, yadde twawukanye tusigaze omukwano, tusonyiwagane. Taawanu ala ma ttafaqna alayhi, ebimu tukwatagana nga salatul Eid. Baada salatul Eid tulina ofumba akaceere, sikyo? Ffenna ne tugendera ku ekyo. Bwe kiba nga tulina amasaayira amalala ge tukwatagana nago, lwaki bwe tuba twawukanye tetusonyiwagana? Lwaki? Gumikiriza. Bw'oba okkirizigana ne mawulidi
الرسول صلى الله عليه وسلم oba tukirizigana nago ekikuvumya munno kiki ekikuvumya munno kiki kyekigenda kuba wali mbokka nammwe ababulijjo mwevumu lwaki tokyayira jjajjaawo abo basoma mawulidi abo lwaki tokyayira maamawo abo balemera kudduwa subhanallah ensobi gye twakola ffe abasalafu b'ennaku zino eyasookera ddala okwesamba abantu abo ensobi nnene terina kyetugasa ensobi gye twakola ffe ng'abasalafu b'ennaku zino okugoba abantu abo bamubtadiun nze sigenda bamama wange basoma dduwa balemera ku dduwa abo zono bompita sigendayo oluusi bakukira birala gonolooza dduwa yaakhe ojja funa bala ofe n'ebizibu lwa maama woyo ye maama gonyigira alina byamanyi mu ddiini lwakuba ozeko wano mu kibuga olina emyaka 3 osayira nakasero alhamdulillah osome kuba sheekhe ab'enjawulo notegeera nti amawulidi gali haramu nedduwa biri haramu arwahi biri bida obitegedde kati maama gwe waleka mu kyalo onyigira waaki ye mu kibuga amanyiyo amanyi n'esente zireeta mu kibuga gwe allah yakusaasira maama wo nakuwa transport genda weeyiiye bwe wajja mu kibuga nosayo nakasero nogufula masidiyo nowulira nga kubasomesa nga basomesa eddiini nga basomesa bannange mawulidi haramu bida amali nobitegeera allah nakusaasira kati maama wo omukyayira ki twagala gendayo bulakuba bakuyise mu dduwa maama gwe waleke mu kyalo ebwere kaseese talina byamanyi ku byeddiini golieno mu kibuga wayize mawulidi gali bida bakuyita mu kyalo twagala genda ate babimanyi gendayo obayigirize kiki kinabagambye nti buli bwe tuyingira mu irimu tubuuka ekigambo al akhlaq kasito kibuuka booti ye mutashaddid golaba buli kimu kafir era bakumanyi oyo akafuwaza wallahi wali abaddu nga ye ne salaamu yetajanukula nga salaamu tajanukula nze baddu bangi bampise muna bidaa bangi ne salaamu tebanukula nowebuuza entegeera yabwe yeddiini eri etya ya rabbi kuva ddi nga salaamu yomunabidi abagigaana olaba bulabi ne salaamu y'omukaafu tujanukula atali musiraamu omushiriku otwera salaamu shariya yogamba janukule kati munno ono alina aqiida alina shahada lwaki twanukula salaamu ye waliwo otuukamu ffe tutambulira mu bifo mba walimu naddala ffe bayita banabbidaa otuuka mu kifo wallahi nga body language y'omuntu nekulaga nti wano tewali mirembe omuntu nakulagira nti akwagala yakulaga nti aseeka naye ngaolaba mutima temulimu yadde kukwagala innama almuminuuna ikhwa abakkiriza abasiraamu tuli baluganda wina wotuuka awantu munnaye nga bo beyita basalafu alhamdulillah nze nkyewuunya mpaka leero bino ebyebitebe byavaawa ebitebe mwabijjawa bya akhi karim obusalafu obutuufu bubeera ku mutima gwo muna sikyakulaba ku kitebe kyaffe oba wava mu busalafu subhanallah ate obusalafu bwafuuse eddibya ebya registration oba toli mu kitebe kya nakasero toli musalafu kuva ddi yakhe oli yambuza sekhe tojajja ku kitebe kyaffe obusalafu kati wavudde mu busalafu oli muna bid'a navudde ku kitebe sikyatuuka ku kitebe kyabwe mali manyi kitebe kyaffe shahada yetugatta oba nze abitegera bukyamba nange shekhe wange munyambe nze abitegera bubi
oba nze mukyamu muli batuufu tulina kuba n'ebitebe tuba tukyali awo ekitebe kyale ekijjawo awo enzikiriza esookera ddala enzikiriza esookera ddala baganda bange abanayuganda bannange tulekeraawo okwetuma ebinnya ebitaliyo kola eddiini yo ebere ku mutima obusalafu bubere kuki ku mutima tugamba nze ndi wa gundi nze ndi wa jamaiyatu dawat asalafiya nze ndi wa aqidatu awalan era ba aqidatu awalan balina bashuyukhu bebakafuwaza tebabajjako erimu wali sheikh omunene mu uganda omunene yampulizako ka audio wawe sheikh nagamba ffe nga aqidatu awalan sheikh gundi ne gundi tebagibwako ilmu tebali ku sunna y'omubaka muhammadu sallallahu alaihi wasallam ningamba ya rabbi ate waliyo level gyovaamu ng'ofuse musalafu n'obuvaamu ate waliyo level endala bagiyita aqidatu awalan kati naffe nange ngenda kuleetayo eyange bwebanga byakwesooka twewale okufokasinga ku bitebe eddiini yo giteeke ku mutima gwe nga ggwe Sulaimaani tereeza enzikirizayo gwe nga ggwe anti omanyi lwaki nze bino bikuba nnyo ebyo bitebetebe bibireeta enjawukana ennene n'okwekakkanya byebyo Allah yagamba wa'tasimu bihablillahi jamia wala tafarraqu eyatutonda fenna eyatutonda ng'amanyi nti wajja kubayo enjawukana mu masaili yagamba nti wa'tasimu bihablillahi jamia mwekwate ku muguwa gwa Allah mwenna ye la ilaha illa Allah wala tafarraqu timawukananga nze nsalire nakasero nsalira ku Supreme oli Kampala ina ne darasa ebiteeyo byonna byonna mbisalirako ekibuli ngongobangani kasa olaba ebizibu byebitebe kasa otekawo obutebetebe obwo nga oli eyafunye ekitebe ekirala nga tandika okukakanya abeenu nga basiraamu tudda mabega bagala nga ebiteba tujjemu ensonga tuli kintu kimu qawmun wahid finna twava mu Adamu alayhi salam lwaki twawukana nawe oli eno wansi nabyo toyina byomanyi mu politics oba walimu eri waggulu nawe oli eno yawukana ne munno nayibawo ku kyalo matuga lwadabbi sebona oli serious owalana munno arwahi oli serious owalana munno lwakuba wanakasero nayiba wange wanakasero saagala mulabako nze ndi wa odi Kampala ndi wa Kibuli bali mu politics zaabwe nekakutanda Allah nakusaasira n'otuvaako waggulu eyo mu bakulu abo ojja kulaba katemba mwereere nga kungulu kirala balwanira ddiini naye nga mu mutima walimu bibaasa kuva wa Museveni kuvaawa kati naawe olugendeddemu omusiraamu wa bulijjo nze sina gwe numbagana naye nze ndaba basiraamu bannange aba bulijjo bano bali tubaleke n'emizanyo gyabwe gye balimu ffe tusigaze obusiraamu bwaffe nga tuli kimu tebakyagalangako kankyogere nga atageneredde tebakyagalangako ffe abasiraamu okwegatta ate bwe tuneegatta banaliraawa banaliraawa yaahe bwe tuneegatta ffe nga abasiraamu banaliraawa buli omu alina kyeya zaafuna buli mwezi balina osindika sente ezimirizawo ekitebe gwekuli musaala gwabwe kati ffe aba wansi ffe abakafiiramu yaahi twegatte nga abasiraamu tuve mu katemba baganda bange ono ayagala kino yonaye kati semambo azze kanaye wali gye bamwita ekololwawo nga mufuti waffe bino bintu mbasagala bingiramu olwakuba mubiraba
nenjagala mbalage nti ffe tuve ku ebyo tusigaze obusiraamu. Muno muwe salaamu bali tubawulirize buwuliriza biyitewo buyisi nga politics. Obusiraamu bwaffe obwa Uganda bulimu politics mungi. wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Temawukananga. Byonna bidda ku ki? Al-ilmu, okumanya. Bannange kino kakyogere, bannange twevumye ekimala, twekakanyiza ekimala, tuvolonganya ekimala, kyekadde twegatte nga basiraamu. Wallahi bimala betukoze, tufunye betufunye, alhamdulillah, tukole tawuba, tulewa Allah, tudde ku mustawa, tetuddamu kweyita abasalafu nga tuswaza buswaza abasalafu. 99% wano mfe nga abasalafu ba wano e Uganda tuswaza buswaza abasalafu, tetunatuusa kuba basalafu. Teri musalafu abatusooka abali bavuma abantu. Twanga magamba tuswaza buswaza ba Ahmad ibn Hanbal, ba Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu Amir, ba Nu'man ibn Thabit ne ba Imam Shafi'i, abasajja abalwanira obusiraamu ne babusomesa, tubaswaza nnyo ne toyo ebinnya byabwe. Kekadde twejjeko amaanya g'abasalafu abatusooka, either tulongoose oba tubejjeko, kubanga kigambo kinene kye twetisse. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atubitegera baganda bange. Allahumma amin. Al-ilmu ilman. Imam Shafi yagamba nti ilimu emitego ebiri. Nagamba al-ilmu tibbu lil abdan wal ilmu al fiqhu ni ilmu ya fiqhi. Ya miuni mega? Ya fiqhi ya din. Kati ilimu eno ya tibbu abidan albadan ebyabasawo, era tekiri haramu omwana omusomesa nafuka ki? Nafuka musawo. Sheikh bazine ndowooza inshallah basuke bazine inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. High-Tech Primary School gisomero otwala omwana wo erimu wabino wammanga empisa okukwata byasoma n'okutya Katonda. High-Tech Primary School lya ssulo n'abava ewaka lya bawala n'abalenzi lisambisa amagulu abiri so nga balina ne tahafiidhi omwana wo mwayita okukwata Kurane ku mwoyo okuva ku nassale okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Twaleyo omwana wo kati ekifo kisufu ekyenkiza ekiriyo, otwala mwana wo na byakwebikka, ebitabo, ekkalaamu, sukaali ne sabbuuni obisangayo ku ssomero so nga n'ebisale bijja mu nsawo yo. High-Tech Primary School lisangibwa Namulanda ku luguudo lw'Entebe, okyamira awo ku Kyerima Hardware n'ekipande oba okiraba. Essimu 0782 48 99 15. Balina ne ofiisi mu Kampala esangibwa ku Masigidi Mandera mu Kikuubo. Kolagana ne Imaamu Jibuliru Muwonge ku ssimu 0702 32 36 77. Ye High-Tech Primary School e Namulanda.
Okumanya eddiini kye kimu ku bintu Allah by'asitula na by'abantu kuno ku nsi nga bw'atugamba mu kitabo ekitukuvu Quran. Fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah asitula abakkiriza mu mmwe nabo bye yawa okumanya eddiini mu madaala. Wano Twahira Islamic Center Online School weeviiridde okusomesa eddiini yo ng'eyita ku mutimbagano nga tulina koosi nga Quran mwogenda okuyigira okusoma ekitabo kya Allah mu butuufu bwakyo saako n'okukikwata ku mwoyo. Tajweed mwogenda okuyigira amateeka agafuga ensoma ya Quran. Arabic language mwogenda okuyigira okusoma, okuwandiika n'okwogera olulimi Oluwarabu mu butuufu bwalwo. Swala mwogenda okuyigira esswala n'obukulu bwayo mu Busiraamu. Yasaruna mwogenda okuyigira okusoma, okuwandiika olulimi Oluwarabu n'okugatta ebigambo ekinaakusobozesa okwanguyirwa okusoma Quran. Tafsir mwogenda okuyigira amakulu n'ebikwata ku ssuula eziri mu kitabo ekitukuvu ekya Quran saako ne koosi ez'endala nnyingi ez'Obuyisiraamu. Ku Twahira Islamic Center Online School tukuwa amasomo g'okwegezaamu asatu beddu nga tugenda kusoma nga tuyita ku mikutu emigattabantu nga WhatsApp, Zoom ne Skype ku ssimu yo ng'osomerawo wonna w'oba oli mu budde bw'osobola. Twaniriza buli kikula kya muntu nga tetusasula mu myaka, nga tukuwa omusomesa oba sheekha owuwo akusomese wekka. Abasomesa baffe bakugu nnyo ng'ate ebisale bisoboka okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno. Kuba ku nooti 7 nooti 8 38 46 nooti 4 oba ku website yaffe www.twahiraislamiccenter.com. Twahira Islamic Center. Alhamdulillah wa ba'd. Bagana bange tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tusaasire akirize emirimu gyaffe, Allahumma amin. Tubadde nsonga ya ilmu ebadde introduction y'omusomo gwaffe insha Allah. Tuyatandika emisomo gaffe wiiki ejja ndowooza insha Allahu taala. Badde tukyali mu bagayita muqaddima, tujja kwejjukanyanga ku al akhlaq, empisa n'entandika ne ilmu, kubanga empisa erimu ebintu bingi. Tusoosemu ilmu mu kumanya eddiini, waliyo akhlaq muamalat mu nkolagana yaffe n'abatali basiraamu n'abasiraamu, waliyo akhlaq fi ziwaj, ubufumbo. Kati tugenda kusooka ne ilmu mu erimu, kubanga yentandikwa ya buli kimu, ye masdarul ibada. Erimu yentandikwa ya buli kimu, nga tonakola kintu kyonna sooka omanyi. Imam Shafi'i n'abamanyi bagambanga nti al-ilmu ya'ti qabla al-qawl wal-amal. Okumanya kujja nga tonakola kintu kyonna sooka omanye. Nga tonnaba kusaala swala yonna osooka n'osoma kaifiya ey'eswala. Nga tonnaba kukola hijja osooka ne bakuyigiriza enti hijja ekolewa weti ne weti. Nze nina ekibiina ekiswala e Makka, umra ne hajji, naye abalamazi baffe nga tonnaba batwala wali ekiyitibwa send off, ne mutegeka ne mubayita ne mubasomesa bagenda okuyitamu eri Emina ewa owa, sikutuuka eri nabeera excited. Ate kino nga sikimanyi, nga ekiwaji nali ndowooza oba kintu kiri awo. Buli kimu Safa wal Marwa, alabe ebiri ebiringa bisootosooto, agambe bannange bino ate biki. Byonna mubayigiriza wano nga bakyali wano e Uganda, kati bayita al-ilmu. Kubanga mu hijja ibada zonna zeewunyisa, otekamu sente mpitirivu naye n'olaba ebintu nga bya bulijjo tebitegereka, bya layisi. Gundi Kaaba kiri awo, kinyumba kiri awo, kikigega kiri awo kikadde. Al-Atiq, Allah agiyita Baitul Atiq, kinyumba kiri awo kikadde. Kati buli kimu osooka nga n'osoma nga tonakola kintu kyonna. Ati mu ilmu ng'osomesa abasiraamu, kubanga ati nze ninga ambasada gye muli namwe insha Allah, wallah baba kusobosezza n'otegeera entegeera nga yeyange eno, nawe notubeera 2 3 n'oddanga ewo n'osomesa abeewammwe. Kibi nnyo okwekakkaja, kibi nnyo okukola ki n'obasomesa. Wali ekiyitibwa al-hasad, ogenda kufuna abalabe bangi bakwatibwa ensaalwa, bagenda kwogerera bigambo bingi. Nze Suleiman Maliki banjogeredde bingi, banzije mu busiraamu, abandi banzija mu salaafu, ebakasuka eri munabidaat, naye byonna olina okugumiikiriza. Ate weewalanga nnyo bangula,
buli yenna akuvuma akukakkanya akola ki oli munabbidia Sulaiman Malik munabbidia oba Ashraf munabbidia tobanukulanga. As-sukut anil laim jawab. Imam Shafi yagambanga nti okusirika kwange eri abaguyaguya e answer. Kasito omanyi nti oli ku kituufu tobanukulanga gwesirika busirisigera mu maaso n'ekintu kyo Allah ajaleka mu baraka bajja bitegeera ate bwe bali bitegeera mu maaso eyo obudde bugenze ate badde mu annadamu okwejjusa. Then bw'obanga otandise omulimu guno gwa daawa akoola abantu eri empisa mwana wattu oba ogenda kufuna abalabe bangi. Lwaki? Topiki y'empisa tesosola. Topiki y'empisa tekolaki tesosola. Bw'obanga ogenda asomesa mpisa oba ogenda kweŋŋanga abasajja ba dokuturi abasajja abanene mu irimu kubanga akagambo mpisa kaatulema ffenna tekaliko dokita tekaliko owa P7 tekaliko wa senior 1. Ekigambo akhlaq ffenna kyatusuula eri. Kati obanga osazeewo otwala topiki eya akhlaq oba ogenda kufuna abalabe bangi eyali mukwano gwo wallahi akukyawa. Wali ekigambo kyenayogerako nga mukwano gwange ntambula naye nga byakola nga simanyi nasomesa ekigambo ekitambula ekigenda vairo naye nga mukwano gwange gwe nali naye mu darasa ebutambala nga yasinga obikola kuva olwo tutamu kwogera. Kati oyinza okwogera ekigambo wano ekikwata ku bantu bangi. Kati akhlaq ye topic ekyasinga okuba nga nzibu okujjukiza abantu. Naye Imam Sharawi yatusomesa ebigambo bye birungi ku nsonga eyo nagamba nti in lam takun laka hasidan fa'alam annaka rajulun fashil. Bw'oba toyina muntu yenna atakuwalana bw'oba toyinaye mulabe yenna manya nti oli muntu atalina makulu. Failure oli fashil oli failure. Kasito obanga toyina mulabe kuno ku duniya nga ku kitundu kyowangalirako kuba neiba toyina akuwalana n'omu manya nti oli failure toyina byolina kubanga eva bwawalana alina munnaye. Oba toyina gwamanyi kitegeeza nti oba toyina mulabe toyina kyowakoze kuno ku duniya. Naye bwobanga olina bingi be balabe boyina abangi. Kati omulimu guno gwe tutandise oba gwe twatandika gulina abalabe bangi nnyo. Ate munnaye rubbama kisobola okubanga tanfa aduwuk akthar min sadiqik. Kigambo kitwale kisoboka 100% omulabe wo okuyamba okusinga mukwano gwo. Sharia yatulaga obukulu bw'omulabe. Omulabe wa bbeeyi mu sharia y'Obusiraamu. Omulabe wo wa bbeeyi mu sharia wa mugaso nnyo mulamu bwo. Era ojasanga omulyango mu bitabo ebimu akulaga fawaid al-hasid obukulu n'omugaso ogw'omulabe wo adu. Omulabe wo akuyamba atya? Esokera ddala omulabe akutaasa bingi. Omulabe yakugamba amazima. Bw'oba oseredde olina ensobi gy'okola yasooka mu maaso nabagamba Sulaiman kati huyo yabbye obubbi bubi olegera nti owaayi nabbye kibi. Naye mukwano gwo yaahe ayinza okusirika nakuwaanawaanaawo ng'olina kyokoze ekikyamu nagamba awo katono naawe wayenze bwenzi mukwano gwo. Naye adu omulabewo akutaasa bingi era akuyamba nnyo mulamu bwo kubanga akulaga ebifu byo. Woseredde akutegeeza nti wayi Sulaiman era oseredde wano ate yakulangira eyo. Ekyokubiri omulabewo akolera erinnya n'atambuza ebigambo eyo neeno nakuyamba kutambuza ebigambo n'okutambuza erinnya lyo. Nga nsembyayo nekino nawe obudde bugenze bukyali alhamdulillah. Waliwo omusajja yagenda oyomumanyi kano kakiswa kamugaso eri abantu abatya nnyo boogerako. Bwe yatuuka omumanyi n'agamba Sheikh nina obuzibu abantu banjogerako nnyo. Bw'okera ku makya n'ogenda ku mawulire bukedde osanga abanjogeddeko buli lunaku
Sheikh namugamba nti okimanyi gwe kyoliko kyengera kyamaanyi. Namugamba ate batya banjogerako ate okigira kyengera bandi mukunvuma ogamba kyengera. Namugamba ebintu bibiri. Ekyasooka namugamba nti olaba Musa alayhi salam bamwogerako naye atuuka akaseera nagamba Allah nti ya Allah bakome nyamba abantu abo balekere okunjogerako, kuffa anni alsinatahum, Allah bajjeko ennimi zaabwe balekere okukola ki, bazibye emimwa. Nabi wa Allah asaba ani nti Allah abantu banjogeddeko bingi naye nsaba basirise emimwa gyabwe gikoleki gisirike baleke okunjogera. Kigeze ekigambo okugera ku muntu kiruuma. Olaba Nabi wa Allah bamwogerako nekimuluma nagamba Allah wange nti basajja abo basirise. Allah namugamba nti why ana akhluquhum, nze yabatonda abo abantu, wa arzuquhum, ate munnaye nze abawaneka riziki nimbawa kasente nemukera kumacha maduka gammwe mu kikuubo Allah nabagabira akasente nze abawa sente. Ekyokubiri wayasubunani, olaba nze Allah nange banjogerako ne banvuma. Gwe bakogerako bwogezi naye nze bakola ki, banvuma. Yasubunani, abantu bavuma Allah subhanahu wa ta'ala. Yasubu dahr wa ana daharu, abantu bavuma omwaka nange Allah nze mwaka. Kino ekigambo dahar kirina tafsiri ya mirundi ebiri. Guza okuba mwaka nga bwe twagulaba guli mwanga guggwako, ate ekirala ekijjanga ategeeza ensi, omuntu neevuma ensi. Addaharu yasubu dahar, avuma nsi. Ebizibu byemusuukako naneko okuvuma nsi, bannange nze nabira, nze bannange byantama, nze aba avuma Allah. Olaba abantu bavuma Allah subhanahu wa ta'ala ne bamuzaaza nga 25 mu Desemba bagamba nti Allah yazadde. Kivumo kinene ekyo yaakhe. Kati yagamba Musa nti ze banvuma, gumiikiriza. Ekyokubiri nagamba omusajja nti olaba Nabi Musa bamuvuma. Ekyo ate naawe ogambe bakuwandika simanyi ku mawulire, simanyi bukedde. Yamugamba genda osolooze amawulire gonna kuva mu waguwedde bireete. Naleeta empapula z'amawulire nga mpitirivu nga buli lunaku bavuma ye, bamwogerako mu mawulire bakola ki, nabiteeka awo wansi. Namugamba yimirira awo ku mawulire ago. Nayimirira ku mawulire ago nga mangi bwe gati, nagamirirako bwati. Kati namugamba nti laqad zaad, olaba oyongedde ku nnimirirayo, level yo ekoze eki, obuwanvu bukoze eki, bweyongedde lwa bigambo by'abantu. Bino bigambo by'abantu biraba bingi, si bingi. Olaba nti wasuseeko buli wakogerako be bati nga baba bakulinyisa madaala. Era omusajja yava nga yenna ateredde. Ekyamutwalayo yali agenze mumuloopera abasomera edduwa. Yava nagamba banyongere n'enkya. Kati buli we bakogerako ekigambo kyonna oba ne bakuvuma ne bakakkanya, oyo omuntu aba akulinyisiza amadaala kono ku duniya ne ku yamal qiyama ogenda mu banje wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyabanga ebitiibwa ekigambo akhlaq tubigasse ne ilmu. Al-ilm wal akhlaq, elimu n'empisa tubigasse mega bibiri. In introduction yaffe eyalasa yaffe insha Allah, Sheikh yampadde olunaku olwokubiri. Olwaleero tujja kubanga wano insha Allah. Wiiki ejja tugenda tandika topiki yaffe insha Allah ta'ala rasmi insha Allah. Hayyakumullahu jami'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Sulaiman Malik.